Yes, okay. Bulungi. Eno bagiyita this phone error. Essimu mu mulembe guno. Omanyi Maryland buli lunaku weeba ekutuusaako manya abawo ekyokuyiga ky'omanya. Omwana oyinza omugulira essimu aleme kwegomba kumba omuwadde omukutu ogumuyunga ku buseegu. Sikola ddiru na devil. Laba ba Ave Maria. Olaba we Novena akwata essimu ali ku WhatsApp. Maria takola ebyo. Ye maama wakimanyi bulungi omwana we alina Novena. Enneema gy'alina ne Maria bagigwisa naddulo kyobalaba ye Maria we Novena. Omu yekka. Efirimu egenda maaso. Si byagala bibadde ki? Nate byekugulira essimu. Ebyo nabyo sirina kyembyagaza. Bibadde ki? Eno nayo yafulumye dda. Bw'oba ogulira omwana essimu manya essimu gy'omugulidde. Omugulidde kulabika nti omwanguyiza mbeera oba oyina kyoyonoonye mu ye. Genda omunoonye kati. Okukuta emikutu egiraga ebifaananyi eby'obuseegu. Neeba neemwe muyina essimu maawo baze ndifuna ddy essimu. Abaana ab'obuwala bangi balina n'ebiguruupu bitandise okulabika bagenda ne bayimbula ekyokuttale kyaleeta obuzibu. Efirimu egenda maaso. I never have. Nakozesa akakisa akaliwo okufuna essimu gye nalinja. Abawala bagenda ne beeba n'abasajja nga kye banoonya kwe kugwa mu mukwano bafune essimu. Mama Brenda ali lubuto. Nze neebaza Katonda. Abangi si bwe bali. Egenda maaso. Njagala okusa. Njagala smartphone muze bamungulidde essimu kyokka nze sibi. Ku myaka gy'abaana laba basaba amasimu. Abasajja abakulu batabukidde obwana obuto kuba bo tebabufuddeeko bakaagala ssimu yakawa essimu n'akaweerako n'ebirala. Era abaana beekuzizza nga tebanneetuuka. Ekiviiriddemu abaana okufa nga tebanneetuuka. Ani ono? Olabika yego maama we yavudde mu kyalo. Era dde maama. Laba firimu. Joani. Bakambye ayisi wa bibiri. Dagaye bagiyita this phone error. Maria, waliwo ekibuuzo kye njagadde okubuuza okumala ebbanga ddene. Kibuuzo ki? Okola ki mu busisita? Sikia. Kikyonoonya ku bba wange gwe akaana akato. Baawo? Abaana boonoonese. Muwonge ettone. Yogera ku kirala. Firimu yiino. Mutuviire ne wano. Abazadde bali mu buzibu. Okwagala essimu omwana kyamutwala ku mukazi ku musajja mufumbo. Mujja we yali mubaluzi. Poliisi ebiyingiddemu. Kale no buli kintu kyokola mu bulamu sooka otunule ludaaja olaga. Kyandikuleetera akabasa mu biseera ebitali byewala. Ng'ani gwe musiba? Ani gwe mumanyira? Lwaki temugenda ne mukwata ku kakiki akayingiridde amaka gange nze ndi mukyala wa mpeta. Gwe ssebo ttono. Poliisi. Kasajja gwe akatalina magezi. Olaba by'oleese. Yino this phone error essimu mu mulembe guno gifune. Olona obutereevu nga tumeze ku lutimbe gagade naye nga batugamba nti Maryland Productions Africa Limited beebolekedde okutuusaako ekyolekedde ku TV yo mu kaseera kano okugamba nti kalira ogenda kuba nti otuusibwako ekyomulembe saawa eno okuva mu Maryland Production. Maryland Films Africa bagamba nti bakutuusizaako nga beegasse ku Adanali Kigondo Film. Mu kaseera batugamba nti ye Immaculate Kiza Aliya Nanfuka ate nga Kasagga Kiyimba Buterevu Natasha Kayaga agenda kubeereramu ng'alina ezzaamu Comfort wabula nga Agrene asingwire ku Ogato omukulu Wilson. Buterevu nga tulekedde kalira mu ntebezo tulaba otudde ku dduuka lyo wona wogenda okukalabira twolekedde akagenda okuyamba nate okubaako kyoyiga naye nga bagamba nti bakayise batya kayitibwa DORCUS. DORCUS keko tandikiddeko wano mpola kaakati tutandikiddeko mu maka bagamba nti kawandiikibwa Lukwago Stephen. I have very little time around here. Hurry up. Obudde maze bungi wano yanguwa. Muzeyi. Honey, are you there? Mukwano simanyi gy'oli. Kyala ali ku kyono.
njagala genda saagala kundira time kale omukyala kyava ajja Reports are here. bibi bino byoyagala ssebo But Naye? by saying that she's not going back to that school. omwana agamba taddayo ku ssomero liri nsonga ki For me, call her here. mumpitire Dorcas! gwe dokasi Dorcas! dokasi wangi maama yalinako gy'asomera agamba taddayo Your dad would like to know why you don't want to go back to your school. taata wayagala kumanya ekikugaana okuddayo Dad, ku ssomero eryo taata I just don't feel like going back. bane mpulira saagala kuddayo I want to join a new school. njagala nze ngende mu ppya ate ensonga ki Commit any crime there? waliwo ekikolobero Dad. kyewakozeeyo nti Class, please. Just tell me. kakati kikimbuulira What's wrong? What's wrong? buzibu ki I don't just feel like going back. nze bane mpulira nkooyeeyo sikyayagala Which school do you want to go to? kati oyagala kugenda wa nnyabo kali baamubuuza wa gyayagala okugenda osomera wabula waliwo essomero eddala ery'omulembe sunset yona ya sukulu emitala ebbali kale nga kirabika ndowooza yeegomba nga ogenda osomera ng'eyo wabula nga bwe liti bwe lyali lifaanagana mu kaseera kano libeera n'entambula ezitambuza abayizi buli kimu teri nkubako ebyokujja ng'ogubye naga nti apaana nze naye nkooye eri mu kitaka kati njagala kugenda eno abayizi gye bajjira mu mmoloka nga bajja babaleese sitayiro eyo otuuka muri smart mu buli kimu kale alabika gye yali ayagala okwatako omukazi wattu okubeera nti asomera bakayise dokasi tukolekedde entandikwa kalira bonna bwoli ndi vije same nze ekutte Hi, Dorcas. ki dokasi Hi. kinaawe How you doing? oli otya And you bulungi ate good? naye ndi bulungi Have you met a school? somero lisanze otya Quite interesting. wabula ddyo sibbi Teachers are good. Even the somesa balungi as well. n'abayizi tebannampisa bubi owa sooka onsonyiwemu obedda neerabidde kali mukazi gwa twagenda okujjukira nga alabika yeerabidde Let me first face the mirror. lindako mmale ogenda okwetereeza kali ng'aleka ensabo ye wano wabula onaagenda okulengera ii ate agambye agenze kwetereeza kitegeeza agenze manju kyokka atalabika alina bye yeerabidde n'asalawo amugoberere amuyambeko Is this that you take the latrines? si bino byogana nabyo emmanju You mean you don't know this? kyogala tobimanyi What? ate byaki You mean you haven't kept starting? tonnabagga etandika muki ogenda mu nsonga You're talking about? nsonga ki You seem not to get it. oleka tonfunye In your menstruation period. ensonga You haven't seen it before. tontakiraba Even how it looks like. nze ne bwe bifaanana It's almost there since I began. sibimanyi kosya kale bane nze nga nte mbiruddemu You see, you are 1 year older than me. And for me, I have been experiencing kali amugamba olina emyaka emeka nti 15 tikalira bwonsinga n'omwaka kyokka ate nze try to fix it. No. ŋŋenda mu mbeera ezo buli kadde I once heard that if you delay to get into it, kali muneetaaga musawo okuntereeza ndi mulwadde nti aa weetaaga kubuulirira sleep with nti nga ki me in the same bed. weebake n'abalenzi I always sleep with my brother Rogers. nkansula ne bulaza Oh, I mean someone you can have sex with. si kyekyo omuntu gwoyinza okwegatta naye eki You're not allowed to have sex at this age. ku myaka gino bakikkiriza Yeah, Anyway, naye manyi one Benjamin, the Shambo boy at home. kujjako mpozi waliwo shamba boyi waffe eka benjamin Beautiful. ampaana waana nnyo Brother, my breast, but I ran away. ndi mulungi lumu yankwata ne ku bbere naye nenzirukawo When he comes, let him do it. akati lwadda tomugaana nedda Then you won't have the problem solved. oleka tojja kutaasibwa kalira bono bwe yamuwa amagezi mbu okusobola otandika okugenda mu nsonga ate si yegatte n'omulenzi That being a teacher makes him that high. All gives him authority to underlook our families. naye abantu bazibu bw'abeera omusomesa kimufuula mbu bwakitalo n'otunyooma n'atonyooma nga famire The big salary he gets. kyokka afuna omusaala Him think he's rich. omungi n'alowooza nti olwo mugagga bannange singa erabye He has opened up the doors for himself. kaakati alowooza nti yaggulawo enzigi ze Oh, Brenda, you're welcome. wama bulenda tukwaniriza kyate Long time. n'ebbanga ddene It has been because of work. n'emirimu kola mirimu But you don't seem to be fine. kyokka olabika nga atali mu mbeera buzibu ki Brenda, bulenda I'm pissed off. nze ntabuse I really don't know what is wrong with these teachers of today. kuba abasomesa b'ennaku zino simanyi na Wrong with them? buzibu bwe balina nti Can you babadde imagine? oyinza okukkiriza A class teacher abusing my daughter. omusomesa n'avumwa Only feed on cassava and beans. omwana wange mbu tuffe tusiibirira katogo That is not fair. tekiriyo naawe How could he do that? kakati ng'akikola ati He really pissed me off. anti awo yampangululidde
anzigyeko waya. I hate teachers. Bana abasomesa. Would he call you poor? Ayinza ki okuyita omuntu obunaku? A man, so-called Kabenge. Sajja bamuyita Kabenge. I thought was a woman. Because they always envy kids from rich families. Yagamba nti kale aba mukazi. But being a man, Wandegaye nti osanga they attracted to your daughter. mpalana lwakuba nti abagagga babawalana. My daughter? Naye oba Yes. kali omusajja alabika muwala wamwegomba nti owange He wants to go for her. oleka ayagala mumufuŋŋana. They always do to win them. Omanyi bwe bato bwe basooka nga banaawangula abaana b'abandi. Tompangulula ate naawe ndeka ng'atya omwana wange yabulira nga takkiriza twaddako ebbali. Kakati maama nga bw'abeera omuzadde obuvunaanyizibwa yali tayinza kutuulira awo. Mwana yakomawo ewaka, musomesa yabavumi bubbo basibirira katogo wogona bijanjaalo katwaddako wali ku ssomero. Sajja atwabamu kubaliddukanya. Most welcome, madam. Nyabo tukwaniriza. I've just come to see your teacher Kabenge, whatever his name is. Njagala kulaba oyo Kabenge oba yeye oba yeye sibimanyi. Who only feeds on cassava. Ani gwalangira obunaku mbu tusiiba ku bijanjalo na muwono. Madam. Mama mpola. Just No. Kakkana. Not come Si down. kakkana. I want him to come here and give us money to have the meals he wants us to. Kati ajja wano atuwe ssente zitunaliisa bye byayagala. brought the matter to my attention. Ensonga bwe wazindeetedde. Why don't you calm down? Kale tusooka n'okkakkana. It's solved. Tubitereeze. Please. Bambi. Wegayiridde kakkana. Aha. Are you sure he did so? Okakasa bwe yakoze nti ye. I think he's even trying to con my daughter. Alabika ayagala nakunkwanira mwana wange. That's too much, man. Ekyo ate kigenze wala. My teachers here are well disciplined. Abasomesa baffe bampisa. Ebyo I tebabisobola. knew to protect him, but I don't care. Gwe muwolereze. See him right here. Nze sifaayo Now. naye kati ajje wano. I think we need to carry out a severe investigation. Kino kyetaaga kunoonyereza kusooka. You see, it's Kubanga not good to rely on children's allegations. omanyi abaana bawaayira. Sometimes Oluusi might be true, kiyinza okuba ekituufu. times false. Oluusi ng'akulimba. Trying to say that my daughter is lying. Kale kyogamba owange yalimba. Say that, Si bwe ngambye. but maybe she's not saying the truth. Naye naye asobola okuba nga But no. tayogera mazima. But I trained my kids to always speak out the truth. Bwe nno olabika tomanyi nze omwana owange namutendeka ayogera mazima. Tells you, 100% true. Buli kyayogera nti 100 ku kinne waakyo. just a minute. Okay, kale lindamu katono. Abaana nga bwe waayira oyagala kukkirira. Naga nti nze owange talimba. Nze namutendeka ayogera mazima shaawa bina shaka. Musajja abaddemu ayagala kundalukira ku ono omwana owange. Please call for me the class captain of primary 7. Okay, sir. Genda ompitire obumu kubakulira mu primary 7 abayizi kondi kale ssebo kati yategeeza sekuritale akole ku nsonga ezo ne baye atayingira. What's your name? Gwe gwani? I'm Robert, sir. Nze Robert Ssebo. Robert, is your name? Robert Ssebo lyerinnya My lye. name is Robert. Nze Robert. What is this? Kino ki? Your office, sir. Mukama wange How office. you enter somebody's office? Bwe bate bwe bayingira mu office z'abantu. Mwana mmwe muvaawo empisi ntono zino ze mulina. Come here. Kale yingira kali addayo n'ayina nga alina okukonkona. Madam Bassa has sent me here. Kyala basa nsindise wano. Yalina receipt book gye yali aleese. Thank you, sir. Webale. Were you in class yesterday when Mr. Kabenge was conducting a... Wali mu kibiina jo mwami Kabenge ng'asomesa. Here, Mr. Kabenge abusing DORCUS. Wabulirako ng'avuma dokasi. The science lesson. Twali mu science. Kabenge. Mwami Kabenge ng'asomesa agamba. So like we said yesterday, Bane twagambye ejjo. each of you is going to tell us what they had for supper. Ku bye twasomye ani agenda otubulira ne kye yalidde. We can determine whether they ate Tumanye what we call oba a balanced. kye mwalidde y'emmere ennungi. Are you ready to tell us? Muli beetegefu okutubuulira? Kati lunaku olwajjo Mr. Kabenge ng'asomesa butya bwe kyali. Mwana abuulira ticca. What's a balanced diet? Yo okulya obulungi kye ki? Yes, Winnie. Winnie aha. A balanced diet is a meal with highly nutrition value. Sebo y'emmere omuli ebirungo. Okay. Anyone with another answer? Waliwo alina ekisinga ku ekyo? Diet is a meal which contains all food values in their right amount. Munange okufuna emmere erimu ebirungo mu kigero ekimala. Tell us some of the food values we have. Kakati mmere kimu tusanga ebirungo ebyo. Proteins, carbohydrates, vitamins and starch. Tufunamu proteins, vitamins, carbohydrates ne starch. Nga tulidde eki bannaayi? Yes, Barbara. Aha. Carbohydrates are energy-giving foods. Energy giving foods.
abaana bagezako okunnyonnyola ebika by'emmere bye balya ebiwa amaanyi ebizimba omubiri. Yes. We have cassava, rice, and sweet potatoes. Bagezako okunnyonnyola buli kika kya mmere n'emigaso egikirimu. Are we together? Yes. Namubiru. I had Irish potatoes, matoke, spaghetti, and cabbages. Beyalidde. Janat. I had matoke and mukene. Ye mukazi gwattu matooke ne mukene. Ai. Ne bafwa. Another one? Eriyo omulala. Hey, Dorcus. Gwate Dorcus. You've not contributed. Gwe nga toli kuba nno kiki? Dorcus? Dorcus. Dorcus teyabirimu. And beans is also a nice meal. Nene bw'oli akatogo naye eba mmere oba bewalidde ng'otya byogera. Ne baseka. Yanyiigirawo nga bamugambye nti gwoba otidde kwogerera okuba mwalidde katogo. Muwogo n'ebijanjaalo. Abaana baafwa nseko. Let's go on. Is that all? Bwe kityo bwe kyabadde. Ne bali atuuka ssebo. Yes, Captain. Aha. We were in class yesterday when Mr. Kabenge was conducting a science lesson. Yes, sir. Kakati ababaddemu. Did you hear Mr. Kabenge abusing Dorcus? Wawulira ku mwami Kabenge nga Did you hear avuma Dorcas? Kabenge say anything like Dorcas's family is poor and only feed wawulirako ng'agamba nti beans? famire y'aba Dorcas baavu balya muwogo na bijanjaalo. Beans and cassava can also make a good meal. Nedda kye nabulira agamba nti okulya ebijanjaalo ne muwogo naye ebeera mmere. Is what they said true? Bye bagamba bituufu nnyabo. Omwana sitole yaleeta ndala ewaka. Okay, you can leave. Wamma mugende. Olabye. Kale bwate mu kaseera. Do you still need to see the teacher? Nnyabo okyayagala okulaba omusomesa. I'm sorry, sir. Munnange ensonyiwa. Maybe she's out of her mind. Omwana onalabika takyategeera bulungi ennaku zino. You know the mistakes parents always do. Anti y'ensobi abazadde To get pissed off bakola. immediately they get allegations. buli bw'owulira ebintu omwana byayogera n'opangulukukira ku kibi. Gives them the liberty Kubanga olwo omwana to respect their teachers. kijjamu eddembe obutassa kitiibwa eri musomesa we ng'amanyi byayogera by'owulira. Mama Dorcas, Mama Dorcas, I think your matter is solved. nze ndowooza ebibyo biwedde. Other parents out there waiting for Kuba tulina era abazadde abalala beetaaga okuyambibwa mu ngeri y'emu ng'eno eyiyo. Naye kakali gwe konkumaliriza. Amwe mugende. Bw'ato bwe yakizingazinga musajja wattu. I think I'll see other time. But this time, don't come dressed like your mother. Yamugamba manyi munnange tunaalabagana naye tojjangu oyambadde nga maama wo. Kyate mbeere ntya. Up in attires that will turn the boys on. Yambala ebisikiriza abalenzi gwe. Oh, Grace, wait. Lindako. What? Ate ki? Can I ask you a question? Kubuzeeyo akabuuzo. Yeah, Ate ki? on. Have you ever gone in your menstruation periods? Watandika okugenda mu nsonga zo. Of course. For how long now? Kati bbanga ki? I think I went there when I was 15. Ndowooza natandikira ku myaka 15. Do you know? Kati olina emeka? I'm 17. 17. 3 years. Bano oyagala kumanya ki? But I have not yet started. Ani nze sinnabitandika. Don't worry about that. Tofaayo. We'll get there when time comes. Akajje nga katuusa ojja tandika. See you. Tulabagane ggwe. Yalina obweraliikirivu ku kyo. Oluvannyuma lw'omugamba. A serious problem. Naga ndabika nno nyina omutawaana. I think Barbara was right. Kirabika Barbara yali mutuufu. I have to get a boy Ndowooza kanfune mulenzi. to squeeze my breasts. Alabika bw'anankwatako nannyega ku mabeere. Ndowooza n'atandika okugenda mu nsonga zange ng'omukyala. Kati mukazi wattu yatandika okufuna ebirowoozo eby'enjawulo. Ng'alowooza nti osanga ekinaamuyamba okugenda mu nsonga ezo. Oba balenzi. Kyokka ate awaka waabeerangawo. Gwe baayitanga mafaabi wabula nga yali shamba boy awaka. Yamuwaananga enkya n'eggulo. Kati mukazi wattu olw'okulemererwa embeera n'okulowooza banne amagezi ge baali bamuwadde. Kyava asalawo ajja alabe mafaabi. Oh, thank you. Fan name, what does it mean? Ye erinnya lyo litegeeza ki? My name? Eryange. I don't know. Naye simanyi naye It's a name. linnya bunnya. Okay. Okay. You seem to be tired, are you? Olabika nga akooye. Okooye? Not really. Obula sikooye. Olina emirimu gy'oyagala onkutume? He's a mom around. Simanyi maama gy'ali. Ndeka njere. Kiki? Yeebase. Are you sure? Okakasa. What do you think she's doing? Olowooza akola ki? I don't know. Simanyi. Maybe she's busy. Oba ali bize? Well. Aha.
But Dorcas. Ne Dorcas. Do you not that you're beautiful? Okimanyi nti oli mulungi? No. Look at your skin. Laba skin yo. Look at your breasts. Lengere bere. Bannange. What's wrong with them? Ate gibadde. Dungi. You say that she's in the house, right? Ogambye ali mu nnyumba? Kakati. What about Malos? Busy cooking. Ate Malos nkyafumba. Kokosho. Ne bawulira jjaawo emisinde ne gimutta. Mbiro mafwabi yatandika okuwera. Ku speedi ya lubaluba. Twaddeko ku ssomero ku Sunset. Abaana gye basomera. Benyigira mizannyo egy'enjawulo. Okimanyi twabaddewo. And you did it? Mwakikoze? Immediately after doing it, I started experiencing. Natandikiddewo n'ensonga zange. Tell your mother? Wabulidde ku maama. I told her she bought me safety pads. Ne mugamba nangulira zippaadi. You are now normal. Olaba kati oli wa bulijjo. But abula mpulira bubi. Annemeddeko. Still want to have sex with you. Mbwera ayagala kwegatta nange. What's wrong with that? Ate buzibu ki? Cool. Kiri cool. It's not. Nedda. What if he infects me with AIDS? Kali bwandwaza obulwadde. Has it? Kyogamba abulina. I don't know. Manyiddewa. Maybe he doesn't have it. Aleka talina bulwadde. How do you do it? Ye gw'okikola otya? With my uncle. What? Ekiki? Isn't that being incest? Stop it. Why? Lekera awo bakali lugambo naawe baabo. Bannange bulira. Kino nga kikuuno. Mbwe yakikola na anko we. Kakati mafwabi. Bannange. N'obwamafwabi bwe wuuno eno. Afwabina na menvu. Omwana abandi bwava ku ssomero. Mukazi wattu. Oli yamuwadde amagezi nti tekirina buzibu. Webagambira nti kwana mingi weesige mitono. Kubanga si bonna nti bakuwa amagezi gakuzimba. Naye njagala bwetegereza olabe. Tugenda mu maaso bagiyita DORCUS. Okuva mu Maryland Film Africa. Bakabaka baazo ab'ebinayu. Firimu zizonna ez'ebina Uganda wozisisinkana. Bwamuliisaako. Liwoma. Kyokyo bebi wange. Mafwabi bwafwabi n'okujja okukola mu maka g'omwana. Amufudde omukyala kyokka ng'asoma. Mukazi gwattu yatendewalirwa. Olwamu n'okumulimba okwagala okuba nti yalina okugenda mu nsonga ng'alowooza kiyetaagisa kumala kusinkana balenzi. Kale yatandika okufunamu omuze gw'okwagala okubeera nti alowooza alina okumuganzanga buli kadde. Wabula kwekolekera ku ssomero. Yagendanga n'asoma era ng'atuuka olw'eggulu ne bamuta n'akomawo. Naye ng'oluba okudda ono abeera amubaza bubaza. Okomyewo sibatulabano. Anti ndi eri sina kyenkola waaki toyitayo. Twalyaza muli naawe. Kali agezako mmutegeeza ngu gyali mukavwa kyekyo. Kanyangwirizeeko ebyange. Muntu wange akomyewo. Kitegeeza nti kyatwalanga akaddi oba kyafuuka ekya buli lunaku. Wabula nga wayise sabbiiti 3 oluvannyuma. Hi, Dorcas. Waliwo omugenyi eyakyali waba DORCUS. Ki DORCUS? Mom. Mama. Mom. Mama. Mrs. Kaya. Mukyala Kaya. Yafuna omugenyi. Wow. Mrs. Kaya, welcome. Bane tukusanyukidde. Webale. Good afternoon. Munayo siibye otya? How are you? Oli otya? Wentyo. How is she? Ali atya oyo? Promising. Anadde engulu. Much taking something today. Okay. Mbw atandise okubaamu akangubanguba. Kyava ayagala agende amulabe. DORCUS yalwadde ki? DORCUS. How are you? Oli otya? Wentyo. Don't worry. Tofaayo. God will help you. Kama ajja kukuyamba. You'll be fine. Ojja ttereera. Okay. Ndi kale. Aren't you going to the village meeting? Togende mu lukiiko lw'ekyalo. No. Ate ki? Today. Lwaddi? Lwaleero. Si lwankya nti lwaleero. I have a lot of housework to do. Nyina ebyawaka bingi. Maybe you stand in for me. Oba ombeerereyo. I think it has already started. Lulabika nno lutandise. I should go. Nze nno kaŋŋende. Okay, let me see you out. Kankuwerekereko kale.
bw'atobenga yanonya omuliro yalina omuwerekerako. You mean you have not noticed? Kyogamba tokiraba. Noticing what? Ekiki ate? She's pregnant. Oyo omwana ali lubuto. Eki? No. Bannange leka ggwe. Can't be serious. Beta is still young. Owanga akyali muto. Banna. She can't conceive right now. Tayinza kuzaala. You mean you can't even read the symptoms? Bwekyogamba obuliro tobulaba. Look. Tunula nnyabo mukazi munnange obadde Her heart beats. N'enkuba y'omutima gwe She's really pregnant. olwo lubuto. Katanzi nfudde nze. No, she can't. Tannaba. Where could she have got that boy from? Kaakali nga mulujjawa. We drop her at school every day. Omwana gwe tutwala buli lunaku ku ssomero. Have men around. Teri basajja nawana awaka. It can't be. Tekisoboka. She's just sick. Mulwadde. Believe it or not. Nyabo. Kiriza obaganda. Why I went close to her. Kye kinsembezza okumpi naye omuwala ali lubuto. Okay, let me go. Naga manyi gwendeka. I've told you. Kubuulidde amazima nti tuuka bulungi nnyabo gy'ogenda. Naye bannange abakazi mutukowa bwe mutyo lwaki ombulira ebigambo bwe bityo ku mwanange. Kati nno ono kyamubulidde yaga nti olabika olina n'obuzibu omwana owange gwe ntwala ku ssomero bulunaku aye ne tumuzza kakali mbonga alujja busya tika naawe oyagalako nga ntugenda funayo yesu omulala apaana twaddako ebbali mu kafuko akamu ku Jordan Medical Center gye bakeberera n'okwetegereza ddala. The results were positive. Munaye kituufu. She's 4 weeks pregnant. Olubuto lwa sabbiiti 3. Maama nze nfudde. I'm sorry, doctor. Musawo. But don't you think you need to give her another check? Toyinza kuddamu n'omukebera. Naye kimala. Ayayaya. Nze ndabi. Are you sure about that, doctor? Okikakasa. Yeah. Ye nnyabo. Omunaku azeewe kuba omunaku teca. Enkubye nze. Mama. Kaakati. Omwana gwattu yafuna lubuto. Naye nga tayinza kusukka mafu abi. Ono amala okuwera obwezi awaka mu lujja. N'afuŋŋana DORCUS nga ava ku ssomero. Naye maama aba tanatuuka n'asooka n'asiba. Naaga ne mbutufa bino sina gye ngenda biwoza etaata abaana sirina. Kujjako omwana ono ke kadde kakati. Vaayo. Can you tell me I got that pregnancy? Toyinza kumbala gye walujja. Responsible. Ani nannyiniru. You mean you've been escaping from school to jump around with men? Kwegamba obadde nga toyagala kusoma kudda mu basajja. Oh my boy. Mama. You've finished me. Kunzise. Mwana kunzise. Yingira wano. Kitaawo bonna yagenda kunzitaaza. Naye ajagala asookere ku ggwe sinze. Tugende. Tajja kusookera kunza mama. Ne nkutuusa nti ekakakati. Yabuliranga kimususseeko. Wabula ekyokukola nga kibali kyavu asimbula. Kakali nga twolekera kudda waka. Muddeyo mukwano. Naye. Muddeyo. Omwana yatumye taata. Alla sweeti wo. Ensonyiwa. Sweeti namwerabidde. Mbadde sobize. Mbadde n'ebyokukola. Mukwano kulikayo. Oh mama abaana. Kali mukwano gwe guli mu family. Wabula tabbu erabika gusi. Okay, so right. Nkuleetere Katonda tofaayo. Kakati. Okay. DORCUS. Are you okay? Onootereera. Mwana ono. Alwadde lutentezi. Oh, thank you very much. Kyala weebale wamma. Tunda kano. Yes. Omwami ava ku mirimu kukola wabula akomyewo. Muwala wali wanalwala lutentezi. Kumbe maama yategedde kati. Thank you very much. Naleeta akatundu omukulu ono asooka kakkane. Did you see that, doctor? Musawo mwamulabye? Yes, we did. Twamulabye. Is everything okay? Kiri bulungi. Anaabona omwana attu. Beetaaga bategeere. Kiki ate? Awo olwaliddemu. Why are you wearing that frustration? Maama lwaki wennyamidde otyo? Is there any problem? Waliwo obuzibu obulala? Call it horrific. Kugambye entiisa. Ate etya? What do you mean exactly? Kiki otegeeza entiisa eyo? Tiisa yagudde dda. DORCUS. Nji maama. Explain to your father. Nyonnyola taatawo. What is going on? Kuba ekiki?
Tell him. Mubulire ki ekiriwo. Wait a minute. Lindako. Are we just playing games here? Muli mu muzannyo ki? Sweetheart. Mukwana. That's too harsh. Please, Dorcas. Wama Dorcas. Talk to me. Yogerako nange mbuulira nze kitaawo. Feel free and tell me what is. Totya mbuulira obuzibu. Ali lubuto. What? Kiki? What have you just said? Oyogedde ki? I said she's pregnant. Kugambye ali lubuto. Mama. Christ. Kiki Yesu? You can't be serious. Twaliza muli eri. Mwana. The doctor tell you that. Musawo bwe yagambye. Fya. Uyu musawo siwa kichupuli. Now who could that fool be? Kati musiru kyoyo. I don't know. Jesus. Iwulira. What don't you know? Kyotamanyi. You've been hiding this from me. Obadde ng'obinkweka. Why didn't you tell me at first? Kitawambuulirirawo. Don't me. Blame your fresh daughter. Tonenya nze. You mean you can convince me to just swallow? Wabula muwala. Kati oyagala kuntegeeza nkisirikire. You know what? Omanyi. Do yourself a favor. Weeyambe. Take care of this. Lakola ku nsonga eyo. How could you be that unfair to me? Ine awe. To think I have a hand in this. Olinga agandi bino twabikolera wamu. Nze namufunira abalenzi kyoga. Also learned it from Mrs. Kaya. Nze nange Mishara Kaya yanyambi. Notice the symptoms. Yalabye obubonero n'amanya nti For God's bannange ow'enkima nfudde nze. We find daughter. Omweru kye n'omwana omu. Tandise bino ku myaka emito. Kiki kino kyendiko? Taata yawulira nga takkiriza. Maama ne yagamba nange taba mukyala Kaya mbadde simanyi. Ni naawe. Twakitombuulirako. Ojja kunzisa omusajja. Byabalemesa ne basulanga mu ddiiro kati. Muzeeyi afuluma tewakyaliwo okukwatagana. Akomawo talina ansa zaafuna. Nagani Nedda apaana. Kwata ebisumuluzo bino. I give you 8 hours. Mbawe essaawa 8. To tell me who that idiot is. Okumanya embwa eyo yeeriwa. Or else. Ekitali ekyo. I swear. Ndayira. I swear. Slaughter the two of you by the time I come back. Ngenda kubasalako mitwe bwenzirira. Nsange nga temumbuliddeyo yonna nnyini. Junior school is a school for the future generation. Founders, teachers, and people committed to produce separate and the better citizens. Thanks for shall be our great founders. We shall be ambassadors. Next Kokolman, we have to be the future sunset schools. We shall be ambassadors. Next Kokolman, we have to be the future sunset schools. Let's go the future of literacy, unity, friendship, and make us so progressive. Sunset Junior School is a school for the future foundation. Long Green Sunset Schools. Hello, pupils. Muli mutya abayizi? Time for class. But something came up onto our attention and couldn't wait for the next week. Bandibadde mu kibiina naye ekize nga tetulinda meeting ya wiiki ejja. We have school vans which pick you and drop you to our campuses. Some of you have gone ahead to misbehave to the worst of engaging. Abaana okubatwalangako nga babaleeta n'okubajjayo abamu mutandise okufuna emize. Now, ne mwenyigira mu mbeera z'okusinkana abalenzi. all pupils of Sunset Junior Schools are to undergo medical checkups. Kati tugendanga kubakebeera mwenna abaana ba Sunset. Tulabe embuto n'endwadde z'obukaba kye kitulesezza abasawo bano. My name is Dr. Sisi Nalmansi and I work with Mulago Hospital. Musawo avudde Mulago. The reason why we are carrying out the HIV/AIDS test together is because they share a common way of transmission. They are both sexually transmitted. Ekibakebeza embuto n'endwadde z'ekikaba kubanga zonna zikwatira mu kifo kimu. Be afraid. Wabala temutya. These tests are carried out for your own good. Kino kigenda kubanga kiyamba mmwe. If we find out that you are HIV positive, bw'obeera n'obulwadde, we are going to encourage you to live a positive life. Tujja kuwaliriza okubeera mu bulamu obugasa. Era tukubulire ky'olina okukola. To ask me any questions regarding this. Kale oli wadde mbokumbuza ebikolagana ku nsonga zino. Bebasawo bali baleeteddwa. Naye musawo. Kati ffe abateegattanga n'abalenzi obulwadde tubujjawa. Even if you've never slept with any man,
Here we are helping you to know your status. Kino kiyamba gwe newankubadde tokikolangako. Because you can get HIV from many channels, i.e., maybe you're born with it, wabula blood with uninfected person. Obulwadde buno kyangu obufuna mu ngeri nnyingi. Osobola okubeera nti nno ozaalibwa nabo oba ofuna omusaayi ku muntu alabika nti nno ye yali yabufuna dda. Kati kwekolekera okuddako mu maka ewa DORCUS. Maama byamutabudde takitegeera kya kiki ky'oliko. Taapu bintu biddugala. Are you okay? Simanyi oli bulungi. No, madam. Maama nedda siri bulungi. Kati mafaabi. What are you suffering from? Agamba mulwadde. Headache. Ki ekikuluma nti mutwe. Now, why didn't you tell me before? Lwaki tewangambidde? Want to die? Oyagala kufa? No. Nedda. Okay, let me get you some money and go to the hospital. Kankufunire ssente. Madam. Ogende mu ddwaliro. Maama weebale. Ani bannange. Kumbe yaleese ebizibu mu maka. Okulemera ku mwana wattu DORCUS. Mbeera neegenda etabuka. He has just gone out running. Aluwa afulumya dduku. Tomulabye oba munoonye. Told me he was sick. Angambye mulwadde. Has he started smoking weed? Simanyi yatandise enjaga. Simanyi. Now, Kakati not watching him. Mwegendereze yeetaaga kwetegereza oyo simutegeera. Angambye mulwadde ate kati mbwafulumya dduka. Kumbe inakati munaatema mulala nze nedda. Nedda ngenze mafaabi wabe mafaabi yafubutuka naga nti ekijja kinajjireyo kanaggweramu eyo ngenze teyatawana kulinda kubanga kirabika ndoza yali afunye okubbirwako oba wabula muzeeyi akomawo juki ati yagenze abagambye mbawadde shawa 8 naye okudda njagala kumbuulira omugwago oyo anyononedde omwana wange ekitalo ekyo mbasalako mitwe kuba kirabika mu maka muno temukyangasa kakati omwami akomyewo. Welcome back, honey. Kwano kulikayo. Ozanno wakyaliwo kulikayo wano. I think you've already sorted out yourselves. Cheka wamaze dobitereza. I've had a terrific day. Nakulubadde lubi. I couldn't concentrate in my office. Ne byenkolanga biganye. Because of that stupid daughter of yours. Wa muwala woyo musirusiru. Where is she anyway? Yaliwa. Kwampulira njagala kubalya bulya kati. Wa, uyo mukwitidde kwate munna. Nzondira bwerere. Nze ataliyo. Nze na muwala nga bamuleeta DORCUS. Immaculate Kiza ag'obuzaale. Taata yasoberwa. Are you going to tell me or not? Bani munambulira oba musirise busi. DORCUS. You want your father to kill us? Simanyi yagala kitaawo amale tutta. Talk, who is responsible? Banani na nyini lubuto. Are you deaf? Can't you talk? Okay. Tachayo, okay. Kandete njogeza. Kirabika gya yeetaaga. Mwetaaga njogeza mulyoke mwogere ebintu bwe baba kwasa. Ekisa mulowooza nti kuzannya buzannya wano. Mami yajja na payipo. Ka mba owaayi. Kanjogere. Yogera nno. Lwataata. Lindako. Siwulidde. That is responsible. Lwataata. Bannange kiki kino? Muzeeyi n'agwawo ekigo. Muzeeyi. Okuswata kuno kwaki? Musajja oli wakika kiggwe. Ontulugunya kumba ozibikira. Kankutte. Agawalayi kankuttere wano sijja. Nedda. It's not true. Si kituufu. Leka onomala kukumbuulire. Oba si kituufu. Omusajja ono omugwagwa. Kakali musajja bwattu ebizibu nga binajja. Babakubidde bamusirike kakana nga bamutadde ku bunnyogoga. Musajja nyinimu ate gw'otandise okukola ensobi ziti. Kino kitegeeza ki eri abaana abato abawala naddala abasoma myaka gitanneetuuka obutatola buvunaanyizibwa eri bulamu bwo bino byebiddirira ne weesanga nga kumbe n'omuntu atali mutuufu mu kyo okimutaddemu. Kakati taata baamukwata nga bamuteeka mu mmotoka ya poliisi kugenda kuggalirwa kisoka defilement n'ekirala ate kuwa oluganda lwo misango mingi ddala era towona. Ali eruzira baabano. I had gone to look for money in Southern Sudan. Nze nali ngenze Sudan noonya Oh, ssente. didn't go away for me. Wabula tebyagenda bulungi. So I had to spend there some time. Nemba nga nyina okulwayo. Coins. Fune I ssente. decided to come back home. Oluvannyuma nzire. That very night I came back. Kyokka lunaku lwe naddirako. I found my neighbor
in my bed. mulirwana ewange ne mukyala wange. I had no option. Nabulwa ekyokukola ekirala. You mean you killed him? Kyogamba Killed them. si ye yekka naye nabatta bombi. What about you? Kati ggwe bakusibidde ki? Well, why? I was accused of defiling my own daughter. Bampayidde kwegatta ne muwala ani? By my own daughter. Muwala wange yampayidde okakasa. Oh my God. N'okikola. Didn't do it. Banenedda. I didn't do it. Saakikola. Olimba atwaliza muli. Banaye mulindeeko. Saakikola. Guys, maybe he didn't do it. Sajja naye kati yakikola. The guy's innocent. Mumulabirewo. Talina musango. Wabula nga bayise emyezi 5 ng'ali mu luzira. Eno waliwo ebiteekweka olubuto kye kintu kye batakweka tebakirimba. Lukuze ku DORCUS. Excuse me, sir. Nsonyiwa ssebo. Mbadde njagala kulaba tatange mwami Kasozi. Nnaku z'okulaba abasibe zaweddeko gwe nja kudda sabiiti ejja. Asikaali wa wano mukambwe. Genda nva maaso tawulira. Vaawo genda eri. Ajja namukuba. Ssebo. Mweja Kasozi. Twaliza muli Kasozi bye biki. Mukulu ng'asibawo. Good afternoon, Pastor. Twatulyawo. Because I love you so much, my brothers. Zaleeta omusumba mu luzira. It's very simple. Christ loved you. Yesu abaagala. He is the reason I'm here. Y'ensonga lwaki nzize ne wano. It doesn't matter what you're going through. It doesn't matter what is ahead of you. Si kikulu nti ky'oyiseemu oba n'ekijja. And have a future. Naye okyalina obulamu obujja. There is hope. Waliwo essuubi mu buli muntu yenna eri omuntu. Obulamu bwe. Hallelujah. And that's the message I've come to spread here. Banaye kye kindeese wano. So many of you might be here for so many reasons. Muli wano olw'ensonga abasinga. Be here because you committed a crime. Abamu mwazza emisango. You were falsely accused. N'abamu mwawaayirwa. Matter. Naye si kye kikulu. Wabula the very reason God is going to work in your life. Ekikulese wano. Ensonga eyo Mukama ajja kukutaasa. Has a plan for you here. Okulaba nti ogiyitamu kubanga ye Katonda alina enteekateeka za buli omu. Now, is there anybody that would like to share something with us? Waliwo alina kyatubuulirako bannaye? Yes. Pastor. Yes, sir. Are you serious? Does Jesus love me? Naye kakasa Yesu anjagala. Jesus loves each and everyone. Buli omu for the whole world. Amwagala eri ensi This is the yonna. way you are. He died for your sins. Yakufiiririra Everyone. ku buli omu yenna. Okay. How can I become a born again? Kali ndokoka ntya? Simple, my brother. Kyangu. I will lead you into a prayer of confession. Nja kusabira essala y'okwenenya. Yes. Anybody else would like? Waliwo alina kyayagala twogereko? Oh, yes, sir. Yes, sebo. My name is Kasozi. Ye I was Kasozi. accused of defiling my daughter. Omwana I didn't do it. yampayira nti namwegadangako kye saakola. I'd like Gwe to Kasozi. tell you some good news. Kankuwa amawulire. God is able. Ag'essanyu Omukama asobola. So what do you really want God to do for you? Kali wandyagadde Katonda akukolere ki? I would like the truth to be revealed. Mazima gaveeyo bannange. Because our God is so powerful. Mukama waffe w'amaanyi. Accept him. He will heal your heart. Ajja kuwonya omutima gwo. He will even turn things around. The truth shall be revealed. Era ebintu byakukyuka amazima gajja vaayo. And that is to forgive each and everyone. Kyokka ky'olina okukola kwe kusonyiwa. Buli muntu yenna yeenyigira mu kusibibwako nga yadde tewakikola. All in all, it's been good being with you here, my brothers. Era yagamba nti mwetegefu osonyiwa bannaaye. Visit again. Mubeere bulungi. How you're doing. So thanks for your time. Suubira okudda nkyale tulabe ebizibu byammwe mwebale nnyo ku kaseera kano. Yalina okulyowa abasiba emyoyo bava eno nga balokose era nga bafuuse abantu. Excuse me, Pastor. Musumba sonyiwa. Please. Kikyate. Pastor. Musumba. I'm sick. Ndi mulwadde. God forgive me. Nensa Mukama ansonyiwe. Kikyate. But he's able to forgive you. Mukama asonyiwe era asobola. I sinned before God. Naye noona mu maaso ga Katonda. Chamba boy impregnated me. Kubanga omukozi w'abaka Forced me to accuse my dad. yanfunyisa olubuto kyokka n'aŋŋamba mpayire kitange. Kaakati nno bwali bwe biti. Mukulu ajja agaziwa bw'ayimba mulirwana alwanira azawaniza. Kyava asanga DORCUS nga kwolwo yali agudde wano akasi okoleke. Why? Ate okwaba ki? Okabira ki? I'm pregnant. Kiki? Mbwali lubuto. Kanaawe. Utegedde oti? How do you know that you're pregnant? Utegedde oti olubuto? My mom took me for medical check. Mama yantutte mu ddwaliro. Doctor said that I'm pregnant. Sawo n'akakasa. Leka naawe. Lutya. Tonzita bannange akalimu kandigenda wano nfudde. Okwegadanga nga tolina protection. N'emyaka gitannatuuka. Bwe buzibu buno. He wanted to kill us last night. Taata Katonda atutte. Oh, he's responsible. Ng'ayagala okutegeera ne nannyiniru. Kalinza atalina nviiri yadde ku mutwe bagenda kukubawa bannange. Tinaako yadde. Mpedde.
bagenda kuba wanze. Dorcas. Please. Mukwano Dorcas. Take me well. Mfuna bulungi. Don't mention my name. Erinnya lyange tolisinya nako. If you do, Kuchikola. either put me in the prison or kill me. Kunzi toba luzira. Yes. Don't mention my name. Tonjogera nako. Now what do you think? Kati oluza ngenda kukola ntya? Where I go to the pregnancy. Mugambe nti nalujjawa. Dorcas, I'm begging you. Kwegayirira. I'll do anything. Nja kukola ebirala byonna. Anything. Byonna. But don't tell your father. Naye tobulira kitaawe. Okay? Tobulira. Don't tell your father, please. He will crush me. Kugambye ajja kunkunyakunya nzite. Ngenda kuddawa. Nange muntu ng'alabye. Tunuulira. Yamuweesanga bwenvuye envu biki? Kati lubaze. Okay. Kakati nno. Dorcas. Listen to me. Mpuliriza. If your father persists, nze bw'alemerako. Tell him that he's the owner. Mugambe yenna nnyini. Out of your mind. Olina amagezi. I can't say that to my dad. Ekyo sinza kigamba. Osobola. You can't. Sisobola. Osobola. Lumusibeeko. You crush me. Bane yanzite. Not. Tajja. Listen. Wuliriza. Tell he will fear and calm down. Ajja kutya nnyo. Lives. N'ekijja tutaasa. Try it. Gwegezaako bogezi olabe. Owulira. Try it. Kigezeeko. Kakati muzeeyi ukolo lwakomawo. Musajja wattu. Bino bigambibwa omusumba. Amazima gano gagende maaso. You going to tell me or not? Mwana gwo n'ombulira oba tombulire. Dorcas. You want your father to kill her? Kitaawe oyagala kumala kulaba ng'atutta bussi. Lwaki toyogera nannyini lubuto? Talk, who is responsible? Tubuulire. Are you deaf? Simanyi oli kiggala kati. Talk. Yogera. Kale kati muzeeyi we yasitukira okulaba nti yalina okuleeta embooko. Omwana ono nga kirabika nti aa. Eno embeera erabika yagala kusukkuluma. Talina wasobola kukinnyonnyola. Bw'atyo n'aggyayo omuggo. Ensonga zino ziterere modulo eno. Kankatte. Bannange. Taata nedda. Yogera nno. I beg your pardon. Sibulidde? Dad is responsible. Kyava akiteeka ku kitaawe. Wabala muzeeyi gaamugwamu. Maama n'amanya muzeeyi obedda yeekoza. What a loose man are you? Oli musajja wa kikaati. You've been running that in order to cover your tracks. Otutiisatiisa kumba obikkirira bikolobero byo. Kankuttere wano nze agannyabu. Omwana n'asituka. And now he's in prison. Kati muzeeyi wange baamusiba. I feel so guilty. Bane mpulira bubi. I do, Pastor. Pastor nsabye. To hear about it. Nga kibi. Find a place, sit down and talk about it at length. Tusooke tutuule tukyogereko mu ngeri esingira ddala. Kale bw'ate omusumba ng'amuyisaawo. Wabula bagamba nti pasita yayamba Dorcas okulaba nti amazima gaalina ovaayo n'okwogera ne nannyini lubuto eyali omutuufu. Era mu kaseera ko bagamba Dorcas waayita ebbanga n'azaala omwana omulenzi kyokka omwana oyo n'afa oluvannyuma lw'okuba nti yazaalibwa alina obulwadde obwamukenenya. Wabula amafaabi yabula na bulijje kati takubwangako kya mulubaale. Kino kikuyigiriza nate omwana omuto obutamala geegadanga. Kiyinza okuviirako okwabukanya famire n'okufuna endwadde z'oba teweeyagalidde. Twebaza Jordan Medical Center, Ajinacha Bwepone Sunset Junior School, omutesitesi Director Tyaba wamu n'ekkulu yonna. Wabula nga badde Immaculate Kids nga Dorcas ate nga Kasagga Kiyimba nga taata butereevu nate. Badde vijesame nga nze mbadde kwatiddemu bweti badde Dorcas firimu yaffe okuva mu bannaffe aba Maryland Film wamu ne Kinayu Movies mu kutusaako firimu zonna ezaffe ezawano ez'Abannayuganda ez'omulembe nate mwebale kulaba. Wabula nga tulina bungi nnyo okusinza bwe mwalengedde mu bulango bwaffe. Ky'olina okukola kimu kyokka jangu bwefunire ka firimu kaak'Ekina Uganda onyumirwe.